abeegayiriza mu Uganda muliwa mu makanisa gonna. Lwaki njogera ekigambo kino? Ku luno Uganda erumbiddwa. Kyekigambo ekituufu? Kubanga tekyokulumbibwa, twalumbibwa dda. Katugambe nti ensolo ekutte ekitebe kyayo okuva mu New York we batera okutuula ne Geneva e Switzerland okuva ng'ennaku z'omwezi 15 okutuusiza ddala ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. United Nations ekutte ekitebe kyakyo okukireeta mu kibuga Kampala wali esaidi z'e Munyonyo. Mujjukire nti Antonio Guterres agenda kutonyako ku ttaka lye Uganda. Bwe njogera ku Antonio Guterres, abawuliriza ssiri z'ensolo, omusajja ono mwamuwuliddeko nga tumwogerako nnyo buli we tukoona ku United Nations nga bwe bwakabaka obw'omusanvu obuteekateeka okuleeta obwakabaka obw'omunaana mu kujja kwa the revived Roman Empire. Rome agenda kujja eri obufuzi ng'ejja ne kabaka waayo omu ly'ejjembe etto eri mu Daniel Sura 7. Omusajja oyo ow'ebikola ebibi oba omwana ow'okubulwa gwe twatuuma horrific oba horrible political leader. Antonio Guterres ffenna tumumanyi nti ye General Secretary ow'aba United Nations, era mu ssiri ez'ensolo muzze muwulira nga nsomesa nti United Nations teyina chairman oba chairperson, naye balina entebe etatuulwamu muntu eyitibwa Holy See. N'omusajja omulala ayitibwa Papa ow'e Roma alina entebe e Vatican eyitibwa Holy See. Kati balirira awo, alina amagezi. So Antonio Guterres yakwatiridde entebe eno ye General Secretary, tebalina chairperson. Jjukira abantu basamize aba waggulu, the top illuminati, abasamize abatuula ne Setaani mu ntebe emu ne boogera nga bamulabako nga baviira ddala ku ttiimu gye nayogera ku ssiri ezimu, ndowooza ku ssiri ya kusatu oba ssiri ya kuna, ssiri z'ensolo. Nayogera ku the family of 13, family z'abasajja abawaniridde ensi n'obugagga bwayo. Ebyobufuzi byonna byesigama ku family zino, okutandikira ddala ku Astor blood line okutuuka ku Rothschild eyawa United Nations ettaka. Omutudde headquarters za United Nations wali mu America, New York City. So Antonio Guterres agenda kutonya mu ttaka eri Uganda, naye kimanye nti Uganda erondeddwa kuba nti ezzaayo amazima ag'ekigambo kya Katonda eri ensi yonna. Setaani munyiivu nnyo eri Uganda. Uganda y'ensi ekyasinze okumentioninga ku Katonda okuva ku makya okutuuka olw'eggulo nga terekera. Mwe musinga okubeera abasajja n'abakazi aboogera ekigambo eky'amazima, kubanga nga Katonda bw'ayogera ku Isaaya, n'ayogera ku mugga Nile we gutandikira, bw'atyo amazima we gagenda okutandikira e Uganda ng'agambuka okudda wali waggulu mu Israel. So mu ngeri eyo Uganda nsi erondeddwa mu biro bino ebisembayo. Ffenna tumanyi nti omulabe Setaani ebintu byabitegeka bukyali. Yalabye nti Katonda ateekateeka Uganda n'ababuulizi baayo azze kuteekateeka abasamize ba top illuminati okuviira ddala mu governments ne mu nsonga z'eddiini. Lwaki nzize ekigambo kino si kya bulijjo aba United Nations okuba nti bakuba olukuŋŋaana mu nsi yammwe, si kintu kya bulijjo.
si kigambo kya kuseka. Waliwo amaanyi n'emizimu egigenda kusitulwa mu Uganda ezigenda kuwaliriza governments okuba nti ziyisa amateeka ag'ensolo n'okuba nti basannyalaza amaanyi gonna mu nsonga ez'eddiini. Ngenda zoogerako. Abasajja bano nkugambye nti ba top illuminati bali bakungwe abatuula n'omulabe Setaani taata waabwe. So Antonio Guterres ne ttiimu ye ekibiina kino oba group eno eyitibwa the G77. G kitegeeza group. G77 group of 77 countries abassa omukono ku ndagaano ey'aba United Nations ne bakkiriziganya n'amateeka gonna agagenda kuba nti ensolo etambuliramu mu biro ebijja gye tulaga awo mu maaso. Nti G77 plus China ebeegattako nabo. So lwaki nzize abeegayirizi musabire eggwanga lino, mutandike okwegayirira ku lw'eggwanga lyammwe Uganda, mwegayirire ku lwa gavumenti yaffe, mwegayirire ku lw'abasumba be twandibayise abakulu naye abasumba abamanyiddwa abanene mu ggwanga, kubanga target abasajja bano bakuma okujjukira mu kujja kwabwe. Kati ekyoto kitambula kati kigenda maaso. Ekyoto kukumibwa obulungi nga olukuŋŋaana lutandise. Amagombe gagenda kuba gaggulwa. Setaani atunuulire Uganda. Abasajja bano nga bagenda maaso nga bateesa wano e Munyonyo. Mu magombe eri Setaani ateesa nabo. Setaani agenda kutuula mu ntebe wali e Munyonyo okuteeseza Uganda okuva ng'ennaku z'omwezi 23. Abasajja bano tetusobola kubasitoopinga kubanga kyabaweebwa era ng'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kujja. Naye tusobola okutaataaganya pulogulaamu zaabwe. Naffe tusooke tubuulire enjiri, tuteeketeeke amawanga, tuteeketeeke ababuulizi. Njogedde neŋŋamba tetusobola kubasitoopinga naye tusobola okubataataaganya kubanga tulina obuyinza. Ebyoto tusobola okubitaataaganya kubanga tulina obuyinza. Emizimu gyabwe tusobola ogitaataaganya kubanga tulina obuyinza. Okubalemesa n'okubalwisa ku ebyo bye bagenda okuteesa ebyandibadde nga bituukirirwa mu Uganda mu kaseera akatono ennyo, tusobola okubirwisiza ddala ng'abeegayirizi. So nga bwe ngambye nti Antonio Guterres ne ttiimu ye aba New World Order ku luno balonze Uganda mu 2024 mbu yeebeesitula ekyoto eky'omwaka guno 2024. Jjukira babeera n'okuteesa mu buli ggwanga mu mawanga ago gonna, naye ng'ekitebe ekikulu mwe bateeseza kiri wali Geneva, Switzerland, oba mu America oluusi bateeseza mu Netherlands. So temukiyita nti kya muzannyo okuba nti aba New World Order ekyoto bakisimbye mu Uganda okuva ng'ennaku z'omwezi 23. Abasajja bano bwe batuuka buli kimu kisannyalala. Kyova olaba nti Kampala egenda kusannyalala ewiiki eno yonna nga bateesa. Entambula zigenda kutaataaganyizibwa, amakubo agasinga gagenda kusibibwa. Nga bw'olaba nti amakubo n'entambula bitaataaganyizibwa mu mubiri, bwe kityo era bwe kibeera mu mwoyo. Nga bwe basibye amakubo, nga bwe bagenda okusiba zi bizinesi ez'enjawulo, nga bwe bagenda okutaataaganya entambula ez'enjawulo, nga bwe bagenda okutaataaganya program oba bizinesi z'abantu abamu, bw'otyo mu mwoyo wali we basibye eggwanga, we bataataaganyiza zi bizinesi, we bataataaganyiza entambula,
amakubo ga Uganda ogasiba kye bakola mu mubiri mu mwoyo kisoose kolebwa. So twegayirire ku lw'eggwanga Uganda tugisimulule mu kuteesa kw'abasajja bano ensolo oba abasajja ba New World Order okutandika ng'ennaku z'omwezi 15 okutuusa nga 23 wano mu kibuga Kampala. Tetukitwala nti kya muzannyo. Buli we twogera ku Antonio Guterres tuba twogera ku akiikiridde Setaani nga taata w'aba New World Order, President wa United Nations, tanaba kujja. Antonio Guterres yatuddemu okuteesa kw'emisambwa gyonna egy'aba United Nations kati essaawa eno, kubanga emizimu gyonna gigenda kutuula mu oli political leader ajja. Kaakati ki kye banoonya? First of all, ekyoba omanya nti mu kujja kw'ensolo mu kubikulira essula 13 okuviira ddala ku lunyiro olusooka paka ku lunyiro lw'e10 waliwo karakita esooka. Eyo karakita twagiigako nti ye political leader mwennyini ensolo agenda kwewaana nti ye Mukama Katonda. Wali mu kyomuzizo ekizikiriza mu kibuga kya Katonda Yerusalemu mu biro ebijja mu maaso. Then waliwo karakita ensolo ey'okubiri okuva mu lunyiriri olw'11 okutuusa ddala ku lunyiriri olw'18. Karakita eno yegenda okuba nti efuusinga abantu okufuna enkovu y'ensolo n'okusinziza abantu political leader oba ensolo esoose. Karakita eyo ejjanga nabiwa obulimba. Kati political leader oli mu kubikulira 13 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'e10 nga bwe batudde Munyonyo bateeseza mu categories 2. Bateeseza ebyobufuzi era nga bateeseza ebyeddiini oba ensonga ez'obwakatonda ezeefaananyiriza ez'obwakatonda. Bakuba ebyobufuzi bigwe era n'ebyakatonda bigwe. Bateeseza ddala okuteesa kwa birundi ebiri. Okusooka kuwamba gavumenti nga bayita ku mukono ogw'oli karakita asooka political leader. Then okwokubiri bawamba okuyita mu Inter-Religious Council. Bw'owulira Inter-Religious Council bawamba eky'obwakatonda oba bateeseza ensonga z'eddiini ng'amadiini gonna bwe gagenda okwegatta okuleeta eddiini y'omusajja oyo. So ekigenda kubeera mu Kampala kuteeseza ggwanga kugwa mu by'ebyobufuzi okuba nti Antichrist abiwamba oba awamba Uganda mu by'ebyobufuzi. Then mu ngeri eri endala Antichrist abenga awamba Uganda mu ngeri ey'ebyeddiini oba mu nsonga ez'eddiini. Muzze muwulira abakulembeze bwammwe abamu abasumba bemuyita ab'amaanyi bali mu Inter-Religious Council balidde ssente z'abasajja bano mpitirivu. Kyova olaba tebava waggulu, balina ssente nnyingi. So okuteesa kw'abasajja bali kuyitawo buyisi eri abasajja bano abeeyita abasajja ba Katonda wano mu kibuga Kampala. So twegayirire ku lwa Uganda, tusabire Uganda ebyoto tubikube waleme okubeerawo kye bateeseza Uganda ekituukirira amangu, naye tetusobola kubiyimiriza, naye tusobola okubitataaganya ne tubirwisa. Mukama abampira omukisa. Bitiisa naye nze sitidde. Bitiisa byo. Buli lwolaba sipiidi kwe baddukira bitiisa naye sitidde. Nabadde jjo nga nfumiitiriza nga nnyingidde mu kusaba osanga 6. Nenzijjukira ekyawandiikibwa kya Joshua sura 10 kye nabateereddeyo awo nti era eddoboozi lyampise mu sipiriti yange nti naye omwana w'omuntu alina obuyinza naddala ng'omulaba ayagala okudduka okumuyitako alina obuyinza obumusika n'amuzza emabega. Bw'aba alina by'ayagala okutuukiriza ng'omulabe tayagala bituukirire. Omwana w'omuntu alina obuyinza nga Yoswa Mukama bwe yamuwulira. Essala ya Joshua gye yasaba si Mukama ye yagimugamba nti Joshua saba enjuba eyimirire. Joshua yennyini kyava mu mutima gwe yali ssala ya Joshua, ate ne Katonda n'akikola kubanga yali wamu ne Joshua. Era yagamba nga bwe nali awamu ne Musa bwe nti bwe nabeera awamu naawe. Kati Joshua ye kyamuyingira mu spirit n'agamba abalabe badduka
obudde buziba mu nzikiza bajja tukuba bassa ekyo batuddukeko n'ayimiriza enjuba n'alagira omwezi byonna ne biyimirira mpaka lwe baamala okuwangula abalabe baabwe. Kaakati z'okusinziira ne bwendaba eno ewaffe buli muntu gwempeereza ebintu bino nabikasitinze dda nze nabiyisizaawo dda n'enjiri nataddeyo dda nabuulidde dda ebyawandiikibwa. Lwaki? Kubanga abantu tebamanyi mazima naye bwe mbitaddeyo bintiisizza kubanga abamu ku bapooso be tuyina ffeeno omu ku bo muvubuka muto abadde yakasituka ng'ali mu maanyi ali mu mafuta ng'omulaba aliko ekisa ekirala naye y'omu ku abo be baatadde ku ba religious leaders abagenda okukiikirira amadiini y'omu ku abo be baatadde wali mu maaso era be bagenda otuula mu maaso. Baamuwadde dda convoy majje ge gamuwerekera era ali bize nnyo. Kati abadde awo obujulizi ku w'oluganda omu nga Mukama bwe yakoze yamuguliddewo oluggi lw'amawanga. Y'omu ku baatudde gwe baalonze baamuwadde emmotoka baamuwadde amagye okumuvuganga okumutwalanga n'amugamba I'm very busy by the way I miss you but I'm busy because Mukama yaguddewo oluggi nze omu ku bagenda okutuula ku gundi ya Namba alonze mu balokole nganze naye nga bambi abadde mu mafuta abadde mu maanyi kati Sitaani yamulengedde nti bw'atamuggyaawo okumuzza ku luuyi lwe agenda babeerera ekizibu. Kati bwe mbibuulidde abantu babadde shocked nnyo bwe mbitaddeyo ne batya obutambi bwa pooso bwatuwadde awo ne batya bangi bankubira wano amasimu ne bagamba twafa dda. Abantu tebannaba kumanya mazima, abantu bakyali bazibe b'amaaso, abantu tebamanyi what is end times mean. Bannange abantu tebamanyi kati tuteekwa okuyimiriza enjuba n'omwezi ku lw'abasajja abo n'abakazi. Enjiri ey'amazima esooka ebuulirwe mu linnya lya Mukama era nze nzikiriza nti tujja kuwangula.